wanje oli otya sikiri oli otya mukwano tashinyamba ekikyate polisi enkutte oliwa ndi ku city estashi ate lwaki emmotoka erina ebipapula terina bipapula afande kamala okwogera naye afande ono yagenda okuntaasa tashi wanje Alan sindikirayo emitwalo 2 oba ogirina mwana gwe sinaako mobile money ate nva soroti gye ndudde mazeyo ennaku 2 naye singa mbadde ntuuse e Kampala kanda oba nina gwe nnyinza okkubira ndina mu mmotoka right now kati kola tolina gweosobola ttuma wano siyina muntu gwe nnyinza kkubira kati e Kampala kuba sirinaayo ssente but kanda oba waliwo omuntu ayinza okumpa ze ndi kati kola bw'oti yogerako nono afande omukazi olabe oba oyinza omuwooyawooya yogera naye tamanyi aba akambuwala tamanyi Luganda yogera naye wuuno afande omukazi Hello. Hey afande, how are you? I'm fine. Hey Tash, Habi. I'm okay. It's me, Faima. Lunaku it's first April lunaku lwa kulimba. Okay, thank you for being a nice person. We love you, Tash Habi from Fred Tuliko BBS Terefayina. So, Tash Habi, mukozi munnaffe wano ku Terefayina akola program ya roundabout ne jakita. 360. So tubaye tumuyisaamu keggaali tulabe ali seda ati ayoyogola ku screen yawo. Very beautiful in and out. Era ndozo mulide ngagamba kantuke. Kantuke ndabo bawaliwo embeera yonna. But mu bumpimpi jeje emikwano emirungi. Omulala yandigambye bannaye nze simanyi na kumanya naye. Thank you so much Tash Habi. Webale nnyo. Thank you for being a nice person in and out. Ndowooza ekiseera kino kyennyini